nikifisha na pita na shanga piga lao snap snap sana dai kujiponya ya kazuri choka kwa kishamsham kinyam kipam shuka na kile sasa ninataka pedo demi kafupi kana penda magendo ngoma ni kali kale bamula sanso bala abanyabo erade bamula erade banyabo komaawo mwana wange mukulike kubo mwana muganda nnyo kiza kutegeeze taata kyomwana oyo muwala gwolabye weewaawo akubigiza abakyala baleme okwonona ssente babeere ku mama jeneti yekka aliwo oyo ate era kkiriza nkutegeeze kyekibiina kikyaliwo kikyalemeddewo kiriwa ekyakyewo yadde ekyefuddifu kyali kyepanga naye tekijja kusobola kkiriza nkutegeeze saagala gatta politics mu byabufuzi byantamira ddala ebyo abaana bange baddayo mangu tebalwawo ekyasinze okunkola obubi kandi ekyo mwana wange sembera likiboyi wano nga tebannagina okwebaza likiboyi bwotuuka mu kitalo wakati wennyini obuzibu bwe twafunye twayitidde Masaka twasanze amaduuka bagaggadde otyo twabadde twagala kuleetera abaana bano ebirabo buli muntu addeyo ng'akyewuunya otyo naye wali abattimaye kampuni ezimu ne zittimawa otyo omwana kwe kutojjukiza ndi baali bagoba kampuni ya Orange naye ekomyewo ku katale Orange kwe kubasimba buli mwana simu anatukubirako nga tugenza situina gagenda ne batwerabira Orange yekiboyi obanga okyaliwo jangu oba toliyo omukisa ngenda gugaba awe bagala kakati abatwala abalamu naye batwala genda kakitwale mwana wawano kati buli muntu asaba singa ambazeyo nengomba binange ne bankuba nenfuna ngebiza olugirwa 10 soma baraise bana ebiditi Uganda kyagala kyoba osoma otasoma Luganda soma Oluzungu wano jagukobakobayo katono abadde wano facing this side. Kiriza ekitange mpulira tugatenga loo zaffe mu kasolya kaffe oli waggulu we tuli tukwebaza olw'enteekateeka ennungi n'abakulu bonna b'oli nabo taata bwe twazze mu lugye luno
since we are here in your family or home, Sit like this now. sit like him. Can you put on a pillow like this now? lumpa nalunga biseera Father, bwe twazze mu lujja luno wakkiriza when we reached in this place, you accept us. mu kasolya bwe twayingidde In the house where we entered, ebigambo ne tubinnyonnyola we bulungi explained each and every word. taata n'okkiriza The Father, you accepted us. Now let's sit like this. You changed to another position. You've been telling your brother that let's go where your spouse come from. Now we are here. taata Father, kkiriza kubuulire bino accept me to tell you this. All this. engalo z'owulira waggulu eyo That clapping comes from up there. Baza n'abakulu be muli nabo. weebale Okukkiriza okuzaala mutabani waffe. Father, thank you for accepting our brother to be your son. taata Father, nkusaba nga mpita mu ntebe yo I'm requesting you through your position. ebigambo senga bye yakoledde eri abataabaddeyo abituddiremu wano I'm requesting you, our aunt, to say byonna bye what you baakoze eri gave mu us kasolya when we were in the k'ennyumba house. waggulu All the words she gave us when we were in the other house out. Nsaba senga akomewo addemu I'm ebigambo requesting bye. our aunt to get back here to say the words to the audience.